Zagenza okuwera ssaawa 8 ez'amalya g'ekyemisana ng'abantu okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo baatandise okwekwata ebifo wano ku kkanisa eya Full Gospel Makerere olunaku olw'eggulo anti lwe lwabadde olunaku mulindwa olw'ekivvulo eky'okusinza n'okutendereza ekyatuumiddwa Nzibire Praise and Worship Marathon ekyategekeddwa omusinza DS Javan. Wano abantu ba Katonda baweereddwa omukisa okuyita mu kuyimba ennyimba ezisuuta n'okuyimusa omutonzi era munnaffe atazze wasubiddwa bingi. Omusinza DS Javan yawerekeddwako abasinza ab'enjawulo okuli omusumba Brian Lubega, Dr. Wilson Muwanguzi, John Marie, Ethan Music n'abalala era kaabadde kayisanyo. Bano wakati mmaanyi bawadde abantu ba Katonda omukisa era kaabadde kaseera kakweyiwa mu maaso ga Katonda. Ennyimba ng'abalindirira Yesu okuva omusumba Brian Nsiima olwa John Mary, My God is Available olwa Ethan Music n'endala zawadde abakkiriza omukisa. Ye Dr. Wilson Muwanguzi ennyimba ze nga Katonda owaffe n'endala nazo zaasitudde bangi mu butebe. Ku ssaawa nga 11 ez'akawungeezi DS Javan yazze okuwa abantu ba Katonda omukisa era yaniriziddwa enduulu n'emizira. Wano abakkiriza yabakubye ennyimba empya n'enkadde era bangi baasiimye. Ennyimba zaabadde nnyingi wabula abantu olwawulidde oluyimba olwakeesezza obudde emizira ne gibuutikira ekkanisa. Wano DS Javan yayanjulidde ekibiina abantu abali emabega w'oluyimba olwo n'okusiima ekkanisa ya Full Gospel ekulembera omusumba Fred Wantante. Akeesezza obudde naye yayimbiddwa era ekyabaddewo naawe weerabireko. Omusumba Fred Wantante agamba abantu basaanidde okwettanira amakanisa okuweereza eri Katonda okusinga okugenda mu bifo ebirala. Kyewuunyisa nti abayimbi abasinga okuyimba obulungi bali mu kkanisa n'abakuba ebivuga abamu abasinga okumanya kuba ebivuga gita, keyboard, ngoma babeera mu kkanisa. Musumba era aliko obubaka bw'awadde abayimbi era musanyufu olw'ekikoleddwa wabula abayimbi nabo abawabudde. Tufube nnyo okulaba nti tetunoonya nnyo ssente, tunoonye okuwa abantu omukisa, okuleeta ekigambo kya Mukama nga kiyita mu nnyimba. Ye Mukama alina engeri gy'ajja okutuwa omukisa. Ate bw'okola ekyo, Mukama alina amakubo mangi g'ayinza okuwa omukisa. Ng'omuweereza wa Katonda Javan asiimye buli muntu yenna eyazze mu kusinza kuno. Kimu kyonna tukikoze nga bwe kibadde kino okukolebwa. Ate Mukama tumwebaza nti abantu bannaye bazze bangi nnyo. So thank you so much those that came in. I know waliwo n'abatusupportinze nga temusobodde kujja. Ndi musanyufu nnyo. Ono annyonnyodde ku nsonga y'abayimbi abaamuwerekeddeko. Mikwano gyange nze simanyi nti oba line-up eri bweti ne bweti naye nze kyemmanyi nti nno mikwano gyange. So nze kyenyiza okwogerako nti nno bano be nakoze nabo mikwano gyange era bansapootinze nnyo nnyini ddala. Abaweereza ba Katonda abawerekeddeko DS Javan nga John Mary, Dr. Wilson Muwanguzi n'abalala baliko ye batubuulidde ku lunaku luno. Ate kimu ku byenzudde abayimbi abali eyo banyweze beesi za chachi zaabwe mbava kyanguyiza omulimu kubanga Jovan muyimbi mupya ajja kusiini omulaba naye olw'okuba ayina support y'ekkanisa ye mwava kikoze nnyo amakulu sawa mwendanga abantu the church is full to capacity. Man, that is encouraging. So nange lero nzize kuyingiza and sure I have been blessed. Enyimba Javan zakoze zimblessinze zimpadde omukisa zimpadde inspiration munnange nange ate okola ate ekirala ekirungi. Yeah. Tindaze the power of gospel music ate n'ekirala Mukama abakuwadde oluyimba
ngalwa vidadala from the source. It outlives you. Lwimbo lusobola okwoutliving. Bano era bagamba nti balina essuubi nti ennyimba za Uganda naddala ezitendereza Katonda ziriko eddala kwe zigenda. Nekisa kijja ekya Uganda sobola abantu nga ba Brian Lubega, John Mary, Dr. Wilsongs, Javan nga bakola ebintu bino. Now imagine when the time comes for Uganda baja gamba bulijjo ne Javan yalicording ennyimba zino. Abamu ku bantu abaweereddwa omukisa abaliko batubuulidde. Ekisooka olw'emana olwandeese ankeseza obudde yankomako nnyo then n'okumbuulira bambuulidde kubanga nabadde simanyi about the worship experience naye bwe baŋŋambye mukibadde kirungi naye the worship was good. We really had a good time. Yeah. In the Lord, yeah, most times people think there is no fun in the Lord. Yes. But I can assure you that I have had fun in the Lord. Enjawulo kyensinza okufuna ye commitment erabise mu areas ez'enjawulo. Mu ngeri y'enjawulo abakkiriza beetabye mu kuwa omukisa omuweereza wa Katonda okuyita mu kumuwagira. Mwannaffe yasubiddwa eggulo omulundi oguddako tusubwa kubanga Katonda aliko obulamu bw'abantu bangi bwe yakomyeko. Eric Mwanje ne Jocelyn Nabosa be bakungaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV.